Empaka zino eza Pearl of Africa Rally ez'omulundi ogw'e18 zisombodde abavulumizi b'emmotoka z'empaka kuva mu mawanga agenjawulo ku ssemazinga wa Africa. Abategesi b'empaka zino badduukiddwa n'ebintu bingi okuli n'ebikozesebwa mu kuzikiza omuliro kuva mu kampuni ya Fire and Safety Appliances. Ku luno obukodyo betutendese ba fire marshals, tulina obukodyo obupya betutendese ba fire marshals okubanga bali able okuzikiza omuliro oba n'okuyamba. Ate bategesi b'empaka zino basanyukidde nnyo ebintu bye baweereddwa kubanga biyamba okukuuma obulamu bw'abantu singa wagwawo obuzibu. Bano era bannyonnyodde ensonga lwaki empaka zino zitwaliddwa mu disitulikiti y'e Mubende so si busiika oba Fort Portal. The Pearl of Africa Rally has also had the history of introducing new routes on the calendar. We will not repeat routes other than the ones which probably we would have done. So there will be a repeat of last year's spectator stage, which will be run in Zion City. Abavuzi okuva mu mawanga agenjawulo beesunga okulaga bannayuganda ebyuma wadde nga nabo tebabatidde. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.